Songa lwaki Nambwayo ali in this state right now. Nze ensonga nagizudde era gye nzize kuba bulyaliro. Bw'obadde otwala mu kkooti akuwa obukadde 10,000 omusonyi? Naye omuntu asonyi abeera bw'atyo. Omuntu asonyi abeera bw'atyo. Kisad olaba nga n'okukaaba Nambwayo atuusa atya wano Filipiino. Waliwo kino sijja kikweka. Waliwo omuntu kwe nali njagala. There is a red flags. Nozipushinga tumusajja ajja kukyuka. Musajja ajja kukola biki? Mukwano buli kumacha kwata mutima ogwagambe mutima, you deserve better. My heart, you deserve better. My heart, this is not for you. Mutima gwange sino si kikyo. Mutima gwange odeservinga ekisingako. Mutima gwange va wano. Nenkeera gwe guzimba ngokuteeka ali ku mirror ng'oguleka awo ng'ana ebya weesetinga gwe gunawira nga bagumenye ne gukooye nga guzze mu shape ng'ogusiimulako ng'oguzaamu. Baby girl, have a seat. Yes, baby girl is married and that's proof for it. Auntie naffe wano omufumbo tasobya. Dia omufumbo tasobya. Oba mwami yakuba mpesi. It doesn't mean you're miserable. Give me the phone. Those things happen. It's not news. Producer, abantu baffe mbabuulire oba mbaleke. Should I tell them or I leave them? Kubanga niwe tubagamba ebintu tebabiwulira. Tubagamba ebintu tebaagala biwulira kati mbabuulire leero bambaleke. Baleke babeerereyo. Nedda baddiya sijja baleka. Welcome back to my YouTube channel. Mbaniriza nnyo nateera ku YouTube channel yange. I am Babinel Santa Babi. Era ndi musanyufu nnyo okubeera nga nkomyewo wano. Ndi mukyala mufumbo obusanyufu ow'empita ayagala nnyo obufumbo. Era buli lwenjala ne mbalaga ku tele mugamba she's married, she's taken. Nti omwami banaye anti okukolera mu kati onayagala ki? Wanje nnyabo producer kola oda yemmere kubanga leo tunavira wanene sawa za lunch tujabazi sawa za lunch fanange mukyala ageyo sawa za lunch zitubise kansibese bazino wozidabira wolabire mu video lunch time webanga lunch time kwate simu okubire kwa mugambe honey have you eaten, what have you had for lunch? Olabengera obufumbo tubutamuza bwetyo mwe obufumbo tubutamuza okubira ku muno n'omuchekinga kunawo omwami obanga gumwami gwalaba kota kusimu mukubireko mugambe honey have you had lunch oba kati gwe ng'omwami era kyoba olina okukola kwe kukwata sente obusindika ka mobile money mugambe honey go get your lunch. Kitegedde ebintu ebyo bitambula. Producer bani sigenda kulya fish. Sigenda kulya fish banayi. Kusande twalya fish. Egomba nerigenda n'emyanya emire egomba. Oba nali kati bati n'emire egomba. And I was telling my husband banange egomba lintuze. Nebo omusajja ayimuka akwata essimu atandika kulaba siga odi egomba lintuze like I was expecting him okupa first aid. Naye nga tampa mugamba honey I have swallowed the bone ngakwata simu atandika kukebera simu. I was like this guy what is wrong? Natandika mnango kwefaako ngakwata amazzi ngamira kama nanjanya mbe kyanyanja kwetewate kyanyanja kibisi kyabadde munza nebina gombe bidisha eriya kyanyanja ekikalu bibako soft munange maliriza olwo newadde first aid nga mubuuza lwaki badde okubira musimu mukifo ky'okunyambako eggumba ligende kweko nga manfuna abadde agolinga checkinga ku Google what to do. Banaye namugamba kati you needed to check. I was checking on Google to see what to do. Ngamba first aid wandibadde okukwata bukwasi mugongo obangu okuba behind something like that. Naye abadde acheckinga ku Google nolwekyo leero mukwano sijja kulya kyennyanja kino kirala maybe meat. Bannange tukomye bannange kiri wano mbaniriza nnyo nati banaye mbajjukiza mpunno before you go any further please subscribe on my YouTube channel. Click on that subscribe button, click on the notification bell. Tukuyambako nti kasaba tukayo ka video kaliyo kana kunyumira bikasa nabataddeyo ka video ojja kubanga osobola kudda bulungi nnyo wenteka video bwenti gwajja soka okugiraba olwakubanga clicking the notification bell era neno video giwe ku like bane buli wajja ku like kinyambako kugipushinga era nja kubanga nsiima nnyo. Subscribe. I love you so much for doing that.
nsonga eri mu ddiro on the social media leero gye tuliko nabagamba ndi mukyala Mufumbo. I love marriage era mpagira Mufumbo era nzizaamu nnyo abantu amaanyi ku nsonga ezikwatagana ku Mufumbo. Kati ku social media waliwo ebintu ebadde bitambula ensonga za Mary Nambwayo. Abamu muyinza okuba nga temumanyi, abamu muyinza okuba nga mukamanyi kyova ozze ku channel eno okulaba ensonga za Nambwayo kyenjogerako. Naye oba tumumanyi, ngenda bawayo brief background about her story n'ensonga lwaki ndi wano era lwaki ntuuse okwogera kweno ensonga. So right now ekiriwo nti Nambwayo ono omukyala yali asuubinze mukyala omu owannamawulire omu nga musuubinza okuba nga yayogera ku mwana we kukolagana ku DNA era n'agamba namusuubinga natwala ensonga zino mu kooti okulaba ng'afuna obwenkanya. Kati Nambwayo tuze tumulaba mawulire, ekyasooka okunota mawulire mu the first place balina enkaayana marital problems balina enkaayana n'omwami we ku nsonga y'ennyumba. Nze okusobola okulaba Nambwayo ku social media yajja mu mawulire simply because omwami tugamba mwami boyfriend, let me say bakola ne boyfriend we, bwe bakola ne boyfriend we manye ng'omukyala n'ateekako ku developing kuzimba ennyumba jaka dange. Ensonga za Nambwayo mpanvumu naye nze okulaba Nambwayo mu mawulire yali nsonga ya nyumba egambibwa nti bagizimba n'omwami we, yakola n'omwami we ne bazimba ennyumba naye yakyatuka ekiseera ng'omwami omuwala yavulira Nambwayo yawulira nti omwami agenda kuwasa omukyala ndoza n'agamba kankampinge wano kubanga twakola babiri. Kati awo eno sitori yono omukyala badde bingi nnyo ebyokuyitamu eno sitori kubanga kati awo Nambwayo nono omwami we si bafumbo bampeta n'olwekyo emateeka gabaganjawulo mu kubanga si bampeta alinganga lemise boyfriend and girlfriend bali mu relationship ne bakola bombi ne bazimba. In the process of the relationship ne bazaala omwana, which means that it made it to be a couple. But we are making a couple ne bakola bombi. Of course nga bwe kibeera omwami yasinga oteeka ssente of course ku kuzimba naye ngaayo omukyala era abadde agamba nti yakola n'omwami era ng'alina ssente ze yateekako ku nnyumba eno. Ebintu ennyumba ne bibeera nga bitambula Mukama n'ayamba ne bibeera resolved nti byakomekera nga Nambwayo bamuwadde ennyumba, bamuwadde ettaka wasobola okuzimba ennyumba ye n'omwana. The plan is omwami asigaze ennyumba gye baali bazimbye ennene, omukyala gy'agamba gye yakola kigye yakola. Kati first of all wano nga gwe omuwala ali mu relationship kikulekawa? Yagadde nnyo omwami, oyagadde nnyo boyfriend, mukoze babiri. Bwe mukoze babiri muguze ettaka babiri, kikulekawa? Naye Nambwayo yali mugezi nti somehow some documents ezimu ezifuddeyo ziraga nti erinnya lyo kweyiri, so the court somehow ebaddeko on her favor nti ku biwandiiko Samuel kwali negwe byokoze ne boyfriend ko kwoli tekibuuzo. But also n'omufumbo kino tuyinza okuba nga bano tulaba si bampeta naye kiyinza okujjewuwo. N'olwekyo beera abagezigezi mukyala nti muguze ekintu are you somewhere muwandiike mwoli bwe wabeerawo ekintu is there proof that you participated kino ekintu. So Nambwayo Samuel mu bipapula waliwo bwe yalaga nti yaliko ku developinga omwami. Ekyo ne kinjijjukiza eza statement etambula nnyo ku social media nga bagamba nze sizimba mwami, sijja kuzimba mwami, nze sijja zimba mwami, ebiziniswa biriwa. Nze ekintu ekyo ekyatambula nnyo nabyo kubanga bamu era bagamba kati ono omuwala ono boyfriend we ozimbye otya, lwaki ozimba omulenzi biki. Naye nze kyemmanyi omukyala azimba nti wobeera mu relationship oba ng'olina omuntu ng'omwagadde, ayinza obba mwami wo, ayinza obba boyfriend wo, ayinza okubeera omuntu gw'oli naye, obadde n'omuntu omuzaddemu omwana n'obeera nga tulina kyomugaseeko nzimba ndaba mukyala gw'alina okuziba. Kubanga ng'omukyala tulina okubeera nga tugattako, tulina okubeera nga tuzimba. Nolwekyo I don't blame her. Bw'obeera ng'oli mukyala okuzimba kikulimu era oba oyagala omusajja at least mu relationship eno olina okubayo nga maybe ku birthday wamugirayo ku lugatto, wamugirayo ku saati,
kubanga kiri muffe ng'abakyala okuzimba so kuba ne bagamba mu kisajja kuzimba musajja mukwano nze ndaba gwayinza okubanga olina ekizibu nolwekyo tuleme kumujajinga nnyo omukyala ye buli wabeera azimba anyway moving forward ebyenyumba byatuuka nebanga nebibeera ng'ebiteredde but during the ruckus waliwo ebintu bingi ebibadde bibeera nga bitambula of course mulimu okuyomba mulimu exchanging ebigambo naye in the process of exchanging ebigambo omukyala Bina Baby, she's a radio presenter, yavayo n'alumiriza ngunno omwana nambwayo gwalina si wa mwami nekireeta bambi nekimuluma era n'agenda mu maaso n'asuubinga ono omukyala amuliririre 10 million oba si kyekyo oba yeetonde nga kinira another apology okubeera nga yalumiriza mbu omwana si wa mwami ate mwana wa mwami era ngenda balagayo ka video lwaki tuli wano bw'obadde otwala mu kooti akuwa obukadde 10 omusonyi Haji amusonyi era omusanga agenda kukolaganiro yawe bagiteyo sibe kiri muwala kiri niyo kubeba gamenya abadde mu nsonga zino abadde batusabira tezo obubaka obadde bungi bwa munsi yonna twebaza nnyo walinyoyerera zino ensonga zino nga zibadde ababiri bali mu katayimu tubabeerako nnyo kubanga balina ekibagatta mwana so tuwale privacy yaabwe ngate n'omwana ne privacy batambuze obulamu bwabwe inshallah butabi newambo nga bawukanye omwana talina gyakulaga ajja kusika mmeri nanga bagomama ajja kusika sula gange taata so gabujo ba bingi naye ate omwana ayinza kutokosebwa ennyo singa banaati abakulu so basaba nalobera mu kusooka nti zino ziri mu famire nona famire kiri ensonga ebeera mu famire ebijjukiza mu mawulire so mbasaba nabo bakwe mu mitima bakakane balengera ebyotambulamu obulamu bwabwe wakati mu kwawukana ate wasigalewo communication baby ensonga lwaki Nambwayo ali in this state right now nze ensonga nagizudde era gye nzize kubagulya leero tubeere nga tuyigamu era nga tulabako like as a conversation starter ng'okirowoozaako ki one of you free to write down in the comment section nogamba nze ndowooza kino kyandibadde bwe kiti nkuwa olukisa but kusaba obanga owendowooza you be respectful kubanga munaye wano togala nnyo okubeera nga tumalamu abantu ekitiibwa kyabwe just be respectful say yogere endowooza your name in a respectful manner tulime kuvuma ate ebitu bikiya so ensonga lwaki Nambwayo ali wano in the first place kati wano mu kaviyo tukalabye nga agambye mbuno omuwala amusonyiye asonyiye omukyala Bina Baby olw'ebyo byayogerebwa byayogera mbuno omwana si woono omwami Bina Baby naye omuntu asonyiye abeera bw'atyo omuntu asonyiye abeera bw'atyo kisad olaba nga n'okukabaakaaba kiraga nti maybe she is forced okubeera nga asonyiwa ono omukyala ate nga ani amufosinze kiraga nti era omwami kale ne bana abantu bagezaako batabaganya bamufosinze ave mu mawulire oba akireke naye nga si kyeyandiyagadde kubanga era emabegannyaze nga yeeragamba omukyala ajja kusaba ekisonyiwo naye omukyala naye yageza ate naddamu n'amusuubinga naye okugamba mbuno okuba nga avuddeyo essaawa zino nagamba mbuno asonye Bina Baby nze ndaba she's not happy takikoze nga ayagala naye tutuuse tutya lwaki akola kino tutegera because there was a post yajjeyo n'awandiika post kangitekeko walera mubire nga mugiraba nagamba olumiriza like guy avudde mu famire ye lwakubanga asaidinga ne mukwano gye kiraga nti guy alabika afosinze omuwala okwogera nti nkusonyiye naye nga sikiyandiyagadde leero njagala mbabulire ensonga lwaki ndowooza Nambwayo agowinga through all this disrespect. This girl has been disrespected, that's the truth. Abadde okusookera ddala mu byennyumba tategera ku nnyumba nga bamukanyugira amayinja bakanyuga amayinja ku mmotoka ye nga bamugoba mu nnyumba tayingira asikari netulaba nga asikari disrespecting ono omuwala nga amusikasikanga nga amugoba okubutayingira mu nnyumba gye baali bazimbye gyagamba gye baali bazimbye n'omwami we of course mwami yatyakosete ningi but she also contributed
ne nasikayo natuka ku disrespectinga kalaba ng'omwami yafiirwa mama we omukyala n'agenda okuziika era nabya disrespected eyo n'ava mu kuziika nga kugamba aswadde and to crown it all omwami omukyala ne bamusaba digeni ey'omwana okusaba digeni omwana kitegeeza waliwo obuzibu kitegeeza wayenda kitegeeza wayenda era omusajja tali sure nti omwana we oba siwe. That's a big disrespect. Era ndowooza y'ensonga lwaki omukyala yagowenze ahead okusuubinga ono omukyala ye yabireeta yalumiriza ng'omwana si wa mwami naye omukyala yina baby ye yavaayo n'agamba ngono alina ensonga lwaki yayogera. There's a video for it era ngenda giteekawo. But anyway, I laughed about it. Nayenga batandika okwaccusing omuntu omukulu nga nze batandika okunteeka mu bintu by'ekitonyeega because rarely do you see me in fights. Wali olabeko nga nyomba. I don't siyingira mu ntalotalo. By the time I come out nenjogera then nina okubeera nga nina we nakijje. Okiraba? So saagala abantu banteeketeeke mu bintu ebyo. So that means I not trusted source and trusted source mukulaba okwange kiragera sona beni yayogera. So those are so many things, so many disrespectful things. Ebintu ebibeera nga bimuyoboola bimuyisaamu amaaso kitegeeza sona beni yali agenda nga yogera oyo mwana yali kasina wange oyo mwana yaleka yali ayenda kubanga nebagamba nti omwana si wuwo kitegeeza nti yali amwendako. So nambwayo atuusa atya wano Filipino. Waliwo kino sijja kikweka. Waliwo omuntu gwe nali njagala nga mwagala nnyo nga mpulira njagala afuuke wange. Love for romance. Yeah. Nga njagala afuuke wange naye nga nzukka buli kiro ne ŋŋamba Mukama omuntu ono mwagala nsaba omufuula owange nga tuli ffenna naye nga olaba osika omugwa tegujja ne ŋŋendako ewa man of God naŋŋamba omuntu oyo muleke. Nze ne nnemerako naŋŋamba ono pasita byayogera sibitegeera nabbitegeera sibiwulira nensaba Katonda nenza okukanga ekiro ne mga Mukama nenkwata Holiwooto oyo ne mufukako Holiwooto oyo ne mufukako nga Mukama ono wange naye era nasika omugwa mpaka we natuuka ne mmuta. Omutima gwange gumwagadde nnyo ate ye tagwagadde. Okitegedde like kyemuwa takimpadde nensaba Mukama mmute. Yes. Filipo ndowooza mugiwulidde nze ndowooza this is the root cause of everything. Byonna bibaddewo naye ensonga eri nti omuwala yeesiba nnyo ku ddaali naye nga tulina comment section egenda kukwata omuliro. But for me, in my thinking, to count it all, this is the reason why this girl is being disrespected by this man. Kakati, tunde bakuwandika ekyo kikomi kyogenda okuwandikawo wansi. If you are born of 1990, 1991, 1992, 1993, put up your hand. Kubanga nkimanyi mwabasinga okulaba eno, mwabasinga olaba channel yange. Wobanga manyi Bible egamba nga atakikolangako gwabasooka okanyuga ejjinja erisooka ekitegeere nga tonnaba kanyugira muwala nambwayo ejjinja wobanga tosabanga like from 1990 come down 91 92 paka kati ntuuka kati mulimu 35 32 35 34 ekibiki wali baddeko relationship noyagala omuntu tell me togenda kewa Mukama ne mugamba Mukama ono mwami gwe njagala kugamba nga ne ebintu ebibi bye bagamba about the guy oyo gwokyawa mukono gwo bagambako ku red flag ya boyfriend woyo gweyagala ennyo osooka okukyawa woba tokikolangako kanyuga ejjinja olikuba omuwala olikuba ennambwayo okitegeera. So I am sure 1990 babies paka wansi mwali mugenzeko Mukama nimumusabira nimusaba Mukama atuuse relationship ko yendi gye walimu. Nze bwe mbabya story yange video ejja kuwampuwa kubanga nange ndazabako bannange
eno laavu nange nasaba kuba naye Mukama tell us your story down below oba olina kasitory ko gwe wasabira ku mwami oyo ku boyfriend kimanyi kubanga saa zino obanga wasaba possibilities ziri tokyamulina kubanga relationship teyakola kubanga bagambye agende bwannabbi n'akola Hollywood omusajja n'amugamba si yeewo na insistinga naawe n'essaawa zino relationship by'olimu essaawa zino oyinza okuba ogamba Mukama relationship naye nga Mukama n'omusaba sayini ndipo nasabako ku sayini neetuukirira naye Mukama batuweeyo sayini endala nerabika si ntuufu naye nga Guy mukwano teyali yeye so oba okanyuga ejjinja nangulu sooka weechekingi so bambi tusabye red flags tuzirabye because mu statement yayogedde yasaba naye ng'alaba relationship akakankake eyo nno ye point yange kibannange obufumbo tubwagala obufumbo mbaliwano bagamba obufumbo bulungi tunyumirwa biki obufumbo lwogenda oyingiramu ngu ignorinze red flags and so many people are talking about red flags ate era abantu abasinga ignorinze and they push through nebaforcinga obufumbo kitegedde naye nga red flags tugende nze mwami ajja kukyuka mukwano kozi nga gwagenda okukyuka naye nga gogamba ngundi ogenda kukyusa omwana wa Adamu ne mu bufumbo tokyusa muntu omuntu yekyusa yekka kitegedde segwe osalawo mbu ngenda kuyingira mwami ajja kukyuka nja kusaba akyuke simanya preach convert and marry mukwano kozi nga gwagenda okukyuka era nze kyeŋŋamba nti abantu abasinga abeevuma obufumbo bwe tulimu essaawa zino because some of them ignored the red flags and they decided to push through kitegeera emikono gyo gigambyeko naye boyfriend wo nga alina empisa embi boyfriend wo nga otunule tukiitire gamba bakwano bo bookyawa kubanga you're in love with this other person so owa excuses za buli kika nosalawo nopushinga through into a marriage we're going into a marriage maybe becoming worse because they don't get better, they actually become worse. Chokola ba yatu baba inagamba bufumbo bubi temuli kirungi mbufumbo kwanga mukwano ignoring red flags. And let me tell you there was 80% or 70% of people who are really miserable, who are abapumanyo bufumbo by ignoring red flags, and they decided to push through maybe because said ebisinga bibaba baagala kubanga bebaba baagala ba ignoring ebintu ebibayi happening. So nze ndebe ddala ensonga lwaki nambwayo ayise mu all this kind of disrespect because the ignoring red flag yakiraba nena asigala nga akola nga pushing through all these 8 years nga pushing through a relationship. Kwano let this be you. Ndi wano mbazamu amaanyi buli kaseera tukufumbire ofumbo bulungi naye do not ignore the red flags. Saba mukama mugambe walaba sayini nga mutufu egaanyi mukama ne mugamba kajenga mbadde red shirt najira mu orange kikirize ate waliwo ebintu obulala obutono bwoyinza okutya obutonotono obutonotono bwe butukate mu bufumbo becoming even big. So nze ndaba ensonga lwaki nambwayo ali even forced okubeera nga asonyiwa Bina baby even when she's not ready to forgive her. It's because ayagala omwami kati omwami ayina engeri gyateeka mwana omuwala anjagala nnyo newe nampa kino tajja kugenda maybe in their relationship abadde nga akitinga oba nga amuvuma omuwala nga asonyiwa agamba ajja kukyuka. So byonna byonna njamuteeka mu a certain box ng'ono ali bwati newe nakola kino tulaba ati nebino byonna bihappenings naye mukama kiremye okutuukako mukwano kiremye okutuukako. So okubeera nga yaforcing the relationship no pushing through that disrespect is caused because Guy akimanyi omuwala njagala nnyo kagamba nze atamunze simwagala yateekamu ennyo okitegeera nekikozinga disrespect kubanga waliwo ebintu ebitufu byembadde ngandaba muguno omusango ngandaba but why would this guy do this? Kati gwe oyogedde ono omukyala ayogedde ku mwana wange negwe ng'omwami wange nga like tata w'omwana mufo ky'okunsupporting ate osupportingzemu outsider kugamba n'otuuka tonde nga siri willing to and mukwano let this not be you. Kati awo wenkugambira genda mu ndabirwamu
Wobanga oli in kind of a relationship. Eringa eno wesibe mu relationship nga batalina gyeraga genda mu ndabirwamu okwata omutima gw'ogujje mu ogujjeyo gani mutima gwange you do not deserve this mutima gwange you deserve better my heart you don't deserve this my heart you deserve better my heart you deserve better than this ogukwate oguzeemu nenkeera ozuuka ogambye mutima gwange nakamanyiro nga kandi mutima gwange ng'olumiziddwa mutima gwange odeservinga better than this oguzeemu omutima oguzeemu mundabirwamu mala omutima gwe oguzeemu kati guno omutima kubanga gugenda kuba gukyayagala gujja kuzimba guzimbe ogambye nze nzirayo omusajja nkyamwagala gwe olaba nga omutima ogugambye omutima you deserve better mutima va ku musajja mutima ono kayita kwagala anti guba guzimbe that means teguyinza kudda mu kifo kyegulina olukota ngaokuteeka kumpi n'emirwa mu lumiyo bwegulekaawo bwe buli wozuukuka n'okwata guno omutima gwo n'oyagala oguzzemu mu mubiri nga gukyayagala omusajja anti guba gukyazimbe gulina entondo nga gwe z'olina essaawa zokubanga mukwano gwagambyeko mu yo boyfriend akuba lwaki akuba right why you pushing into marriage love right why you pushing into marriage nga gaya kuba wakubidde ng'okyali mu katero wanaakufumbira ng'okyalina entondo that means omutima gwo gukyazimbe gukyayagala okuteeka ebbali wali ku mirror paka bwe gunadda mu sheepu ne gukkiriza n'okulaki n'oguzaamu banaye we need to talk to ourselves this is why marriages are failing kubanga tunyolize red flags nozipushinga tuti omusajja ajja kukyuka omusajja ajja kukola biki mukwano buli kumakya kwata mutima ogwagambe mutima you deserve better my heart you deserve better my heart this is not for you mutima gwange sino si kikyo mutima gwange odeservinga ekisingako mutima gwange va wano nenkeera gwe guzimba ng'okuteeka ali ku mirror ng'ogulekaawo ng'ogaanayo gira weesootinga gwe gunaawira nga bagumenye gukooye nga guzze mu shape ng'ogusiimulako ng'oguzaamu but you move on it hurts but it's better to get hurt than entering a marriage that you're going to be suffering forever tegedde so nambwayo I pray osonyiwe ofune space mu mutima gwesonyiwa ate ofune omuntu akugwana kubanga nze when I analyze everything ndaba ensonga esinza okuteekawo omukyala mwene embeera ignoring the red flags yakiraba nti omwami tanjagala napushinga through nakola banange mugenda kukola mugenda kuzimba abaami kibula mutuuka ekisa ne mugamba tetugenda kubazimba kubanga mubazimba tebabaagala mubazimba nga babalekawo ne munyegera nga tetugenda bazimba tegeera so tobeera muno state wobanga ondaba leero byonna byenjogedde at least vaamu n'ekyo ogambe bannange mutima gwange tognowalinga red flags mutima gwange tetukisaana n'olwekyo bw'obanga oli eyo nambwayo nkusabira ofune omuntu omulungi anaakuwa ekitiibwa anaakwagala naawe sinze ali eyo nga ogezaako kunowalinga red flags I pray tugwa mu nsobi kubanga baba bagenda okujja mu bufumbo mu buvumaganye miserable, they are miserable, but you're not miserable. We prayed and maybe made the right decisions. If you ignore the right decisions, indiga kunga nambwayo omuzimbye mutuuse siganye nti nabyo n'abakungu babiyitamu yes batubanga omuntu gwamwagala batuuka ne bafuna conflict naye ate tekibanga kuyakiyingira mu kusooka ng'okimanyi. So if you can avoid something, please avoid it. So mutuna kusaira nambwayo musango the relationship yo tebafunayo boyfriend n'ogenda n'omusajja nange tusabidde abasajja ne bakugamba this man is not for you and you insist naye tusabira owone mukwano tusabira owone ofuna omuntu akwagala waba osazeewo okugenda nosigala mu eyo relationship oba no pushing out and the good thing is a relationship you can always end it ate nti wafunye bakuwadde ettaka lyo amaanyi go at least go tegafiiridde bwerere naye waliyo omuwala out there
ataddemu omusajja ssente bakadde abamubalaba wano emisala n'ekiro ataddemu omusajja ssente babagulidde abamotoka abamotoka ne bagatamuzzamu abantu abalala tolina kikwogerako tolina kipapula tolina ng'ogenda mu kooti tewali kigenda kweyingira toli mufumbo wa mpeta is just a boyfriend. So whatever you do, be wise. Waliwo abakyala wano group bagita Wise Rights in Uganda bagenda we were talking about ebintu bya court balokole ne bagamba mbuno the law protects you, the Bible protects us mu byobuggulu, but the law wano ku nsi mateeka gegakola gekudipendinga nti obanga oli mukyala wa mpeta nga bagula ebintu n'omwami wo bagamba paka yange kuliko nze n'omwami wange lo ekuprotectinga gwe ng'omufumbo w'empeta naye kati gwe tali wampeta wali lo egenda kuprotectinga okuggyako ebiwandiiko byebawandiika n'ogamba nze nkoze n'ono omwami kigenda okuprotectinga. So let us be wise tukola gino ebintu era mbasabira nti mu bino byonna tuyigemu era tubeeko kituyamba tuyambagana. Mbagala nnyo. I appreciate you so much for watching. Mwebale nnyo okubeera nga mutuninga in endowooza zammwe nammwe ennungi musobola oziteeka mu comment section netubeera nga tukubaganya ebigambo because this is a conversation starter. Subscribe, leave a comment and yeah tujja kuba nga tukomawo n'ebifudde ku social media ebirala bingi nnyo era nga twongera okuyiga. Mbagala nnyo yenze Babinauz omukyala omufumbo ayagala nnyo obufumbo era ayagala nnyo omwami we era akubiriza abafumbo okweyagalira mu bufumbo. Be proud of what the Lord gave you. Mbagala nnyo. See you in the next video.